Kadaama TV ensonga etwala bakadaama mu bunsiza bw'Abawarabu okukola ssente. Ensonga lwaki bakadaama ku kintu ekikwata ku ssente bonna bavaayo ne boogera. Kasooke tuwulire bakadaama bano ki kye boogera ku kintu kya ssente ze bakola mu nsi z'Abawarabu. Gyebaleko Mr. Kadaama TV. Gyebale okutukwasaganya, webale otuwuliriza. Amanya nze Razia. Mpa ku magezi oyo muganda waffe aligamba mbu bamubuzaabuza ssente. Bw'ataatabuke n'avaako obubaati. Bw'ataatabuke n'abeeraawo nga yeemoola nabo si gy'agenda. Kubanga nange nzirako oyo muganda wange ayogedde ku ky'essente, bano abantu bafere, bano abantu babbi. Nze nkozesa STC naye lwali lumu naye ajja ku akawunti ye n'asindika ku akawunti eri e Uganda. Kakati kye yakola ng'ansindikira ssente za kitundu, ng'animba ng'angamba system erabika baatemye emirundi ebiri, eno ne Uganda. Okitegeera? Namutabukira kumbe ng'asindise ssente za kitundu, antemye ssente zange. Bwe natabuka ne mugamba, namuyita ku kakodyo bwe kati, ne mugamba Western Uganda ey'e Uganda eri kugoba nti eno lisiiti gye nasindise ya bulimba, osindise ssente za kitundu. Lwaki eri kungamba nti osindise ssente za kitundu mu lulimi lwange? N'asirika n'agamba lwaki eri kungamba, nga nange ndi kulabako mayinasi. Ne ngamba ye lwaki endaze mayinasi? Ne mugamba Western Uganda eri kungamba eno lisiiti nfu. Lwaki? Muna yaddamu n'azisindika bupya. Balansi wange gwe yali atemye $25,000 yazisindika bupya. Bano abantu bakwebeereramu. Bw'anaabeeraawo nga yeemoolamoola, ate kankubuulire, bano abantu akutunuulira bw'ati. N'akupima obwongo bwo n'ategeera ati kati ono bw'akuzanyirako n'okukuba nkuba. N'akutunuulira, mulagirewo ky'oyagala ne ky'otagala nga waakatuuka. Mulagirewo obutakumanyirira nga waakatuuka. Naye bw'obeeraawo mbu akuwandula malusu we naawe okaabe. Bano abantu si baakukaabirira, baakubeeramu ng'oli siriyasi. Babbi bakumpana. Kati ye waanaabeeraawo mu ssente nga yeemoola ssente, atabuke atuule agambe nga tezindi mu ngalo, sikola. Muli babbi. Bano abantu Mr. Kadaama embeera zaabwe bw'oba waakatuuka, kubanga abasinga tubeera n'abakyala, abasajja tebabeerawo, tebabeera namu. Akusoma naye omwezi gino egisooka aba akusoma embeera zo, situation yo, naawe musome. Mugambe alina akamanyiriro kano, mulagirewo. Ono omuntu yakeera ku makya n'ayambula endika, n'ayambula akalega, n'ayambula paadi, n'abiteeka mu ntebe ayagala obiggyewo. Kati nga naawe oveereere mu bigiraavuzi mbu biggyawo. Mulagirewo nti tokiddangamu kino sikikola, bireke awo biyiteko, kola ebirala. Nga waakatuuka tagenda kukiddamu. Nze wendi Mr. Kadaama, ono omukyala amanyirira, nsanga Saudi yakyasinga kumanyirira naye nze neesobola naye. Era kaakati ndi mu mwaka mulamba, taddangamu kumanyirira bye yamanyirira mu kusooka. Namulagirawo omwezi ogusooka nti nzize kukola, sizze kumanyirira. Ekisookera ddala, tunuulira bye wasayiningire okukola. Baganda bange, tutunuulire bye wasayiningire okukola, bikole. Beera siriyasi ku mirimu gyo. Abuleko kyakwewandulako wadde erusu nti takola bw'ati, takola bw'ati. Kola emirimu gyo, ave eri n'omumwa gwe akwesonseeko. Mulage nti wajja kukola, tewajja akwesonsaako. Ayimirire, oyimirire. Naye we munaabeera eyo abamu mbw okaaba, ono okaaba obanga omuwadde akatonda okunywa. Agenda kuyita n'emikwano, ayite abooluganda bajje bakuvume nga baagala okaabe, kuba bakumanyi okaaba, oli mukaabi mulungi. Naye mulagirewo nga n'aba n'akyala ewaka tebagenda akumanyirira. Nze tukyaza naye teri amanyirira, bamanyi ndi musanyufu ate ndi mukambwe. Nze ndina embeera zange bbiri.
nze omusanyufu ng'oli musanyufu gye ndi w'oneefuulira nze asobola okwefuulira nange n'embeera omukambwe gy'oli. Tutambudde naye kati mwaka mulamba. Nange ku kyesente yali ali kumanyirira mu mwezi gwa kusatu. Amanyirira. Namulagirawo nti ezange togenda kuzibba at least enkyusa ekiyumba. Takiddangamu. Kati bwe obeeraawo ng'okaabira eyo nga toyogera kikyo. Agenda kuseetula omutwe oviiremu awo. Beera ng'oli alaati, tubeere nga tuli alaati. Naye abeere naawe ng'amanyi Kadaama gwe nina ku ssente ze taliiko muzaala. Kadaama gwe nina okumuliisa emmere yeemaze okukwatakwatamu, amaze kulya n'abaana be bagitansitansize ebisigaddewo byakusobozesa olye ng'embwa. Bagale nti apaana wasayininga okundiisa obulungi. Mulagirewo wano mu myezi egisooka nti apaana buli kyayi, kubanga emyezi gino egisooka akuteekako nnyo obuntu. Emyezi gino egisooka akuteekako nnyo obukwakulizo ng'oli mupya. Kati wowe obugondera oti nzija paadi mu mpale, nzijyawo enika biki byateze mu ntebe. Ogenda abisoloza paka lw'oligenda. Naye mulagirewo nti waabiteese biyiteko, mwennyini ajja abiggyeko. Enkya tagenda kubiddamu paka lw'olifuluma. Naye oli ne bamuteekerawo n'abijjawo ate n'ayombera mu luumu ye n'akaabira mu luumu ye. Mulagirewo nti nze kino sikikola. Kubanga paadi y'omusaayi si yoyambulira mukazi muno n'omuteekera mu ntebe mbu akugirawo. Beefuula abalalu. Si balalu. Bw'abeera omulalu naawe beera omulalu. Tunuulira emirimu gyo awule kyakukompulayiningako wadde gw'ofiisi nti takola. Nga naye ng'oli awulira nga yali kwesonsa kubanga nabo abamu batya ababa. Kubanga nze omukisa gwe nnina omusajja waawo taliiko muzannyo, mukambwe mulungi. Mukambwe mulungi. Oluvannyuma nze ndi mukozi wa kusatu. Abakozi ababiri baalemererwanga. Asooka mbu yamalawo mwezi gumu yali wa Ethiopia. Owookubiri yali Munnayuganda yamalawo emyezi 3. Nze munye naye mwaka. Naye tamanyirira. Nange simumanyirira, nange saagala amanyirire kuba nze muwa ekitiibwa kye nga buzo. Nange saagala omanyirire. Naye w'obeera awo nti obeera awo, bano si ba Katonda, baana b'abantu nga ffe. Mr. Kadaama gyebaleko ssebo gy'otuusaako engalo we batubeererawo webale tuyamba webale kutubeera ng'otuwa advice ennungi ne tujjamu ekyokuyiga. Mpulidde advice ya ssente ezo Mr. Kadaama, nange nze kennyini kyali kintuuseeko Mr. Kadaama, kyantuukako wano nga nnaakajja mu mwezi nga gumu. Ogwali omwezi owokubiri abantu bano tebaagala sindika ssente zange nga bakozesa bbanka, baagala kozesa mobile money. Bayimbiridde nnyo bakozesa ebbanka bagaanye bakozesa mobile money. Omulundi gwange ogwokubiri basindika ssente Mr. Kadaama. Ssente ne zigana otuuka e Uganda. Ne nkubira sisita wange yanoonya ssente ku mobile money ye ssente ne zibula. Ne mbagamba bannange oli talaba ssente. Ne baŋŋamba ssente twazisindise. Ne ngamba sisita yange n'aŋŋamba bannange siraba ssente. Nnaku nga 2. Nenzija ne mbatuukirira waliwo waneeno omuwala n'ayomba n'akyankana nagwe ssente ezizo bikoze bitya. Ne mbagamba ne wonookyankana nange mmanyi okukyankana, ssente zange tezituuka. Lwaki temumpa ssente zange ne nzesindikira? Lwaki mwe muzinsindikira? Ko omusajja tewali buzibu. Mu nnaku ng'ezo 2 olwalinga olwokusatu kijja n'aŋŋamba lindako ngenda kuddayo enkera waalwo. Mu nnaku zaalinga 2 enkera waalwo ku makya. Kijja n'aŋŋamba buuza. Ne mbuuza sitaange n'aŋŋamba ssente azirabye. Era omusajja buli lwasindika ssente we ppaba oluba okudda bw'ati. Abapulaaka bwe bakozesa zexchange abapulaaka n'aŋŋamba ssente zo zituuse taweera. Nga mugamba ye oluba okutuuka ssente zo zituuseko nze nti ye obweweera nga mugambye nti zituuse. Bano abantu kwebeereramu taata wange naye webale kutuweereza webale kutubeerera.